This must be Common Media. Oh, congratulations. Congratulations. No, I'm serious. Congratulations. This is good news. Upon what? Oh my God. Mikwano kijino jenina bannange mwe baana mmwe temubuza nasonga lwaki mukimanyize muntu ataagalya kuddala kuzaala ku nsi kuno twali mikwano gyonga tonnakola bya kisiru naye tewakoze bya kisiru temukyali n'amaanyi gange jojo omanyi lwaki nasalawo ofune luno olubuto simanyi wali mu kinyumu wekennyini mukimanyi buli mbuto zembadde ngaafuna nga nzijjamu bannange n'olubuto lwe nasembayo okujjamu katalunzite kati luno lwe nalufuna nengende wa dokita naŋŋamba dokita naŋŋamba nkusimanya luno bwe ndujjamba nengenda kufa kati ze nandifudde olw'okubanga temwagala nza nedde ekyokufa kirala sigwaŋŋambye wanomba okuzaala atilistiifa kale osobola byogera ndonyiza naye izaize tujakumirawo naye amaanyi gogamazzi kasita naatera okuzaala n'ekisinza okunuma kyemunjagalako kimu mwenge nedda si mwenge tokwagala kasi ngenda kumirako ono ekirungi kati kugenda wumula kangumirako ono muwala munnange wakati ng'ofuuse maama kangumirako oyo naye jojo kakanako wamaitoke baitha nange nina omwana ekiki bannange ndi kuki nina omwana bantu ki bulijjo bendimu kirimu sitaani bulijjo mmanyi ndi bawala bannange 3 girls kumbe ndi mu Mothers Union ani gweta Mothers Union maama omwana obadde osuubira tugamba ddi nti olina omwana ye omwana wa bbanga ki bannange omwana wa bbanga ki bwenajja mwagamba mutya mukakundi temulikola ki kuzaala temuli kufuna ki obuto mwayogera nze najja omwana ngolodde mulina mukyalo gyali omwana ali mukyalo lwaki tobe abeera naani ne mami wange alina emyaka emeka 10 kuno tekukyankwata muntu omulala nyabo obadde yagala tugamba ng'otuusa ku graduation n'emyaka 10 tuli naawe tuyiriba emyaka 10 gwogimanyi bannange banyabo bulijjo mbalaba muli banene neebuuza lwaki nze ndi mutono kumbe kuzaala abakino kituule kuba kinyiiza bunyiiza kati laba oli maama wazaala dda embaga yadde tubadde ogenda linda mu kufumbira olyokojo okuzaala tekuliimu bulwadde it is okay omuwala bw'aba afunye olubuto n'azaala n'amanya ensobi ze asobola okweddabula nadda bujja omwana wani amulabirira omwana ali mukyalo ne mami wange kyagala kudda Kampala kwetega basajja kati omwana kyamuleka wa nnyina waakyo kyesitategeera ani amuweerera mwana gwe mine is a long story naye sisobola bibanyonyola kwekityo kyebuza bulamu bwe butyo we bubeera sisobola bibanyonyola ani amuweerera myself be brief oŋŋambe kati taata w'omwana bannange sokola ekiki wamuweerera bula luseke lwotukuba bulijjo bannabyogerako ati agambye yamuweerayo ssente azijjawo atalina mulimu omuweerera ku ssente kyomwana asome naye jojo oyagala nnyo okuyomba kyova olaba lwobeera obeera mukaya nakuyomba kukaya nakuyomba tosaana nakuliriza muntu ng'akuwa ensonga erimu eggumba osigala otabuka oyomba okola oti kiki omwana wazaala otya omwana ani taata we nenaawe ayagala tuwulire ebintu abisula taata w'omwana wange bamusiba kyabbaboda oyo ku magezi gatayinza bana musajja wategereko waliyo suma boda kituufu yabba boda olujojo olukulimba naawe soba kubeera n'omusajja abba boda ne bamusiba olw'okubba boda yabba ki kyakuba katayimbwa yakuba katayimbwa yabba ki nga wobimanyi era embeera like omanyi bino ebyabazadde wa makaro like mama wange yantwala mu kyalo okuwumula ewa kojja wange kati mwana ojogera ku neiba
nedda teyali neighbor bwe natuuka mu kyalo eyo anko aha watandika kugira nanko my uncle raped me. Yes. Can you more Rachel? He raped me and champisa bubi nali sina kyakola nenzire ewaka mami nakizula nti ndi lubutongolo nsesema mpanda nsesema ndwala nengwamu omusujja bwe yantwala mu ddwaliro bwati ne bamugamba omuwala ali lubuto n'alyoka kubanzi kyakugwanira n'atwale wanna abakyala ku kyalo nenna abakyala naye nanzirako nankuba naŋŋamba yogera abaana abawala mwepampalika ntyo nga mwana gwe sirina ngeri gye nkyogerera namala ne mugamba ako kati ako gwe k'omusibe samusiba sinza namusiba but mami wange n'akaaba nyonyonyonyo n'agamba naye wadde oli muganda wange twayonka ku bbeere lyerimu amateeka kagasalewo abaana bangi nyo bayita mu mbeera eyo abazadde ne basiika n'agamba naye amateeka kagasalewo n'osibisako jjaawo ate namusibisa maama wange yo yamusibisa mu byebisiraani byoliko okuzunga mu mabaala oyinza otya sibisa kati kojjawo abeekika olaba oyo omwana kankuuli balaka bamukolimira bakojja bakolima nze mbabu oyo omwana bamukolimira at least for just one moment like feeling ako sorry look at her yesena mulumirwa tobalaba njogera kitufu mwete mwagala njogere mazima wadde kingajja sina kyenamuwadde it's okay kati omwana wo munaize sibitegeera kati omwana wo anko waba amuyita atya amuyita kojja taata amuyita kojja taata jjajja taata mwena kikyamuyita nedda simpisa mbera ffe twagala buli omu aliwo nayagala mmanya kati olwo bw'anaakula n'akubuuza kojjaawe nabirekera katonda buli omu ayina ennaku kyova olaba abaana bangi nyo bali ku street batambula abantu babajajinga era bwenakulaye wano wenkulaye wano ng'ojajinga kalo ng'omuyombesa omuvuma tetulina kuzaala nenzijukira embeera gye nayita nga ninga agamba gwe bambi mbale sigamba gwe nkwana nawe don't cry okala mukwana tokala bayigawo okuzaala sikubi nange nojagala ozaala temunebiralitwaliza muli njagala ozaala naye jasi sinnafuna bufunyi mutuufu ne mulinde we naamufunira bweti onomala kunyenyanga kedi omutuufu bonabona bwoyisizaamu eggali omutuufu nze munnange seegatta namutunga tetugize tewegata seegatta namu ani ateegata gwe wabula tuleke ngambye eki kati mbadde enkyamalayo mpakuwamu obusiba kuyoola waneki twadde tujja mulinze essaawa 2 ng'akyalimu ebyawuza mbadde nkyabagamba seegatta na musajja yenna nga talina protection era nze mugambirawo bw'aba teri protection anesingo gyambaza kyo kati gwose kati nyabo nkugambye seegatta nabo nga talina protection siringa mwena mafyu yaŋŋamba buli kimu mafyu yaŋŋamba talina kyakozesa yadde sokoleke ekyo kimuwuzirako ne munjogerako ne muwuzirako ebigambo ebingi wesiba ate si mazima banange bananze banakazadde b'eggwanga komwe mwe mwagenda olaba nga mbasinga komwe kangujogereko ebigambo gwatakimanyi nti omulenzi yenna omuvubuka asobola okusala ekigambo ku mukazi n'agamba oyo namwagala oyo namuyisaamu eggaali but in actual sense nga teri kintu kyona kyona kyemwakola gwatakimanyi naye banange muntambudde oyo omwana olala kyengenda omukola bajja kinyumizaako enombuukawo nazo gwe mukwano n'asangayo olwalala kyengenda omukola babanyumiza nze osulayo maada tujabye wundi wange muleke anyiizola akyankalanye naye gwe mwana gwesomuleke bino ebintu byonyumiza bibadde bituufu like byoyogedde wano it's okay no I have a reason as why I'm asking you this gwe mwana gwe
osobola okulabirira omwana wo ng'olina emyaka 14 n'omuzaala? Namuzaala omwana ku myaka 14 era ali wa maama wange mukyalo. Actually olaba zino sente zino ze tubeera tutambula nga tuyiriba bino. Oli Moses gwe wanfunira. Emitwalo 3 ge wampa. Ge mwali mu ndeega. Naweerezako mami emitwalo 25 nesikaza emitwalo egi. Mwekera mungamba tulede mu bbala tugule tebo. Mungamba gula tebo nga sente sirinawo ya You know what? Like kale kinkutteko nnyo. Okimanyi nze nafuna olubuto nga ndi muntu mukulu n'enzo lwange sirwagala. Ekiki? Like I'm not proud of myself. Kulira ningange yasirana. I feel like buli kimwe kyange kyaggwawo. It's like no, calm down. Nze kankubulire kino bw'omala okusumulukuka bw'oti ogenda kwagala omwana wo ogenda kulanga ekintu kikuvuddemu nga kizze n'omutima nga kizze ne love. Listen, ogenda kwera nga lukasala yagala katunulako bw'oti bw'oba bakabw'oti ogamba akana kange kaliwo mpulidde nga akakaaba nga obeera mukwamuka buli kaseera because of that joy. Are you sure? I'm telling you. And when she starts to go to school, agenda akujingiremu mami twayimbe wetuti akuzinire ogenda kubeera n'essanyu agenda akulope baneiba be bakoze akulopere maid byakoze akulopere buli kimu. You know what? Ngenda kwagala omwana wange sirina gwe gye mutwala. Obadde olina gy'omutwala. Sorry. Like olaba gw'olabiridde owuwo from zero, from the scratch. Naye omwana wakuze paka myaka 10. Nzani? Kwani ate nno ate ng'olina ne mami. Ate nasoma, I can get a better job. Nendabirira omwana wange. That's my girl. Ate ozizizaamu n'amaanyi yo girl. Nze nkubuulira ekintu kimu, you're going to be the most happiest person. I can do it. Sure. Yes. You can. Thank you. Ina nogobe Jojo Katolaba. Tata Matthew kuba kyemmanyi zaako. Agenda muwalabula. Kanzirike mama. Okay. You have transport. Naye mwana gwe. Oyinamu ebbiri aweza boda. Nati obimanyi. Oyinamu ebbiri twaye naweza boda. Ati nyangu Jojo omumanyi. Kansi ogira omukubirawo ogamba kaka. Atagenda kakana nze mpabwiza boda nzibuke. Otuse wama. Banaye. Karo yangu wangende mukwano. Kale mpa mutwala actually. Mpa mutwala. Okay dear. Chirungi Karo na yeye achoza afasa. I don't have balance. It's okay. Bye, girl. See you. By the way, what do you tango toes or you doing? Can you imagine? Myaka 14 nazaala omwana n'amukuza. Nze owange njagala kumutunda. Sisobola tunda mwana wange. Nina okuza omwana wange ne mwagala. Sina gye mugaba. Nze mama wange nga teyangaba. Shia. Olaba Trisha talina kyalina. Alabirira omwana n'amukuza. Olonze. Muntu omu onywa girasi 2 negenda kulekedde yakulemye oli mu yakubiri naye banange Karo zona muntu omugwazimedde kwekiko kumazi onyweko naye sedabanga abasawo budde bwe batugamba buweddeko wandinyambye buyambi switi wange tetugenda weebaka kibebi kya mami negenda weebaka tugenda weebaka nebigere nabe naawe jamukoko. It's okay. It's okay. Sisi nkole ntya mama. We need to talk. A serious talk. You know I love you, right? Chaba tusaku bunkenke ngebibalwanya naffe twabisangawo
batunyiganga bakamula emirimawa bwetwesegana obulamu babukyawo mu mazima beekubya emirimawa bwetwesegana obulamu babukyawo mu mazima beekubya n'emizimu nga temutunga